Video ya lero njalo kusoko okulamusa ku bannayuganda mwenna abawangale mu nsi ez'enjawulo mujebero kwa jimutusaako engalo mwebale kukola mwebale kwagala nsi mu conspiracy esibo mugira balangibwa enjiraba ensi etambula speed asigala talama mu katunumba kano kokka nga sinagenda ku kigulalogi njala tegeeza buli munnayuganda yenna ali mu Uganda gula amaaso weetegereze omanye biki bigenda mu maaso mu ggwanga bye mutasobola kulaba n'amaaso gammwe. Musoke mwetegereze TV radio station zonna ze Twitter media mu Uganda bikibi ezibawa kubanga byonna bifu. Teri nsi yajja kuwambibwa abajjojuwa mbali babalekera ndi mufune information entufu automatically bagenda bawa information enfu nkiddamu. Teri nsi yalumbibwa bagenda jiwamba nga abajiwambye bakwata sasi balina sete balina amaji ne bakiriza bawa information enfu. Bonna bagenda bawa information enfu nga TV muzira radio station bikola ebintu bino. So muri omugula esimu ya smartphone oteko data wo otandika okola information entufu ku social media kubanga TV radio station n'abakulu bazikulira bonna banyampi mu Uganda tebala kye batugamba buli kimu kyagwa. Kati njala tandika n'ekigwero kyaleero era njala tegeeza buli muntu yenna kana kanomero kaleke ekigwero kagenda buli muntu yenna ayina essuubi era ayagala okukola. Nina message njagala okukola mu kigwero kyaleero okiwulira bulungi nnyo. Naye nga sinatandika kigwero njala muntagingire Yoseti Bahoro tawasa mutano wa Karegezi sirere muzeyizedde njala mutangire Sali Musare Muhozi Kanyerupama, Janet Kembabazi, Kahindo Tafire, kare chezi Kaihura, Machali Spira Mayiganja ojje ku video eno, njagala n'omusajja ayogerera amaje ojje ku video eno. Gobaita Felix Kulaije nkwagala ku video eno. Njagala media station zonna mu Uganda zijje, oba TV or radio station mbere ku video eno. Neba MOP mwenna mbagala ku video eno. Buli muntu atuuka n'ekyokukola okimanyi. Eliya abantu nga tategedde nti live kweri jukira Facebook we Kampala bagikwatamu utasobola kumanya nti kwendi ate kati tuli ku page 2 omulundi gumu Eliya enkadde nene empya kwe tuli so buli atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde tutandika video ya lero nga sinatandika wenvirako wano olwalire sawa zino mwanyina ffe gift n'ensima agenda kubeera ku ssaawa 4 zennyini ezakawunge 4 n'ekitundu so mwenna abanyumira olunyankole abagala information ekwata ku bugabe abagala information ekwata mu olunyankole ate njala mukibeereko bulungi mutandika okuwuliza olunyankole mu lweviga mwana byayogera oli kubanga munyankole oli gino si munyampi tali mwadde omusaayi munyampi mwana munyankole so mwena ku ssaawa 4 n'ekitundu mubeereko gift n'ensima agenda kubajjabo information mu lunyankole kirungi nnyo ne muyiga ennimi z'abantu bano ne mumanyi kibategeeza naki kye tulina okufunamu kubanga mwana muto alumirira ensi ye mu bawala bonna yavaayo n'agaa nti nze ngenda kikola so njagala okukubiriza abantu mwenna basobola okwogera ensonga zino oba oli mudaama oba oli muki ng'osobola okwogera ebibufuzi n'okubulira ensonga naawe oveetu ku platform osobola okuwa ensonga zino era nja kukubaza nnyo mwana muwala gift n'ensimu okuba nti wakola omuti wajja n'obuvunaanyizibwa n'obuvumu n'oba nga osobola okuba abantu information mu lunyankole olutali mbituli olutali muwadde bitegeso okusawanya n'ekitundu ajja kuba kwali era njagala obbawa omuzinzi nti omwana emugoberere ennyo buli lwajja amubeereko oba olunyankole tolumanyi luyige empola ng'owuliza byayogera ekirungi ayogera mpola olulimi osobola oddukwata amangu n'ebigambo ennimi zino lunyoro lutoro lunyankole lukiga bw'oba oziwulidde tezaawukana nnyo ky'amaanyi lunyoro lutoro lunyankole lukiga tezaawukana nnyo ky'amaanyi tosobola kunga nti bw'owuliramu ng'oli ekigambo ky'olunyo tosobola kitegeera ekyolunyankole tosobola kitegeera ekyolutoro tosobola kitegeera n'ekineki osobola okubiwulira bulungi nnyo so njala muwulize ennimi zino bulungi nnyo muzitegeere bulungi nnyo so nno njala kutandika n'ekigulalogi kyaleero era nga ntandise bweti Bannayuganda mwenna gye muwangaalira era ffenna ennyumba ze tuvaamu tuzaalibwa bazadde baffe ne batukuza era ne tusobola okubanga buli omu alina ekiruubirira mu nsi era buli muntu yenna azaalibwa bw'amala okusoma obulungi oli oba tasomye ayagala kubeera bulungi nnyo naye mu kubeera obulungi kuno tusangamu ebisoomooza mu nsi muno byebiruwa tulina abantu be tubeera nabo mu nsi muno bo ng'omutima ogwabwe tegwagaliza nga ye bw'akulaba ng'ogenda waggulu agezaako nnyo kussa wansi yasobola okuyitawo ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu nsi muno omuntu yenna abeerako omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe gwe nobona okotogwera omukisa gwa munno kiba kitegeeza nti omala bya mubulago olw'ensonga nti eyakusinza aba yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu so eno mbese njagala egere buli munnayuganda yenna ali mu kukola n'ayagala okwetuusaako oli kimu kyayagala okwetuusaako obanga oyagala okubeera omuntu omunene mu nsi obanga olina kyoyagala okwetuusaako si buli muntu akubirengawo n'akusekerera nti aba akwagala abamu wakusunga abala muno bwe bajja n'ompisa ez'obulogo n'agenda atole ensimbi lwakiri atonda akapala ak'omunda akuloge odde ku style oba ku size oba ku level kwali so njala bakubiriza muno omulango okutakungula bannayuganda
Bobo lina mission ngero oyina a bright future sagala nnyo tunuulira abantu abakulima empindi ku mapega abantu abatakwagaliza kubanga ensi gye twazaala oba ensi gye tuzaaliwa mu nsi mwe tuli si buli muntu nti ayagalize ya munno okubiika nedda oli omulaba nga akwesekerezaako nenga makwekansaamu era yaba ayagala mbenga mufaanagana kati gwe tofa kwabo genda maaso n'ekyakuleeta okole buli kimu ekyakuleeta osobole okuba ng'okola ki ofuna obulamu obba maaso kubanga tukimanyi buli muntu mu nsi yandiyagadde okuba ng'omuntu oli naye obuteebuuzo butambuza amazzi ekiro abala tebeebuuza asalawo genda kuloga gundi yakikola atya kubanga omuntu omwavu aba ayagala mwavu munne babeere nga bali mu kirasi ye mukasitobo musoolobako katono bwoti weva okulogwa weva okutta weva okuwalala wewava buli kimu ekikolo ekyettima kubanga womususseeko kati gwaliyo ng'okoze ensimbizo olina wooli wasoma ne banno baasirana ne gwe wayitamu ne bagana okwebuuza ko batandika okwogera ebigambo tofaayo genda maaso kubanga tojja kusanyusa buli omu eno ensi mwe twazwalwa ensaalwa kyekimu ku bye tutambula nabyo nti abatayagaliza bangi nnyo kula nti olina woolina okubeera so ekyo temukifaako era nga nyongeza kanyumera ako ak'ekigula lugi mu nsi muno bwe tuba tutambula nga tugenda mu ngendo oba otambudde kawungezi oba otambudde misana munnange tusanga obusirikolo obusozi wepo n'obuseerezi ne mu bintu bino bye tusangamu ngenda kiteeka mu ngeri ennyangu gye muyinza okitegeeramu nti buli oba otambula mu lugendo obeera n'ebikusoomooza bingi n'ebikusoomooza bino byonna tojja bigoberera kubanga tojja kumalako nabyo mu nsi bw'oba ogenda lugendo tusanga embwa mu kkubo embwa eziboggola embwa ezitaboggola ezikutunuulira ate ebika by'embwa bingi nnyo tulinamu obwa obulagayi tulinamu embwa zinnamaaso tulinamu embwa eza buli kika tulinamu n'embwa enkadde nga zo ziri awo ne bwebogola tesobola kugoberera kubanga tekyasobola kudduka naye ng'embwa zino zibeera n'obulwadde singeme okusingira ddala embwa eziri mu nsi zaffe ez'olukalu lwa Africa ezisinga obungi singeme zirina obulwadde bwa rabies so embwa eno bwekuboggolera togitunuulira tolonda jjinja genda maaso n'olugendo kubanga bw'onoogenda ng'olonda amayinja okuba buli mbwa ekuboggolera togenda tuuka gy'olaga kubanga embwa ezimu zina rabies bw'eneekuluma ogenda kulwala eno message egenda buli omu gy'ali gwayagala okubanga ogenda n'obulamu bbaasi okubanga okulaakulana totunuulira buli mbwa ekuboggolera kuba embwa ezisinga obungi ndwadde za rabies bw'eneekuluma togenda kuwona ate ojja kumala obudde bungi nnyo ng'okasukira embwa ez'amayinja n'olwekyo va ku mbwa tambula genda otuuke gy'olaga mu budde okole byaba byakututte olyokodde ne bw'onodda ku mbwa ozikubira amayinja ojja kula kubanga buli embwa buli bweraba ekisikizo ky'omuntu ekitambula nga si kyayo eba egenda kiboggolera kitegeeza nti buli muntu gwe buli woba oli wabeera abayagala abeerewo naye bw'abanga taliiwo n'akulaba ng'otambula kiba kitegeeza agenda kwebuuza onalagawa lwaki akola kino nze lwaki si kikoze kitegeeza nti buli muntu alina omukisa gwe tambula n'omukisa gwo va kuba kuleekaanira kola bibyo temuddamu kubuuza gundi kubanga bw'oba olina ky'olina ng'omuntu akirina automatically agenda kukuloga bw'oba olina ofisi gy'olimu ng'oli tagiriimu automatically agenda kukuwalana bw'obanga olina ensimbi ng'otasobola zifuna automatically oli agenda kutandika ogenda mubbi mutemu yakola ate ebyo tobifaako genda mu maaso n'ekiriwo ye bw'alibeera ku ekyo ajja kutuuka ekiseera ategerewa waagwa ng'obudde bumugenzeeko ate gwe ng'oli ku levo ndala ekyo kibadde ekigwa lugi kya leero era njala tumira mwenda abanyumira akanyumiro kano nti ekigwa lugi kya leero kigendere mwenna abali mu kukola abaagala okuba nti mukulaakulana mu ngeri yonna esoboka muve mu bantu abalima empindi ku mabega kubanga temujja kutuuka kubanga ne Yesu Kristo bwe yajja mu nsi muno tulokola yasanga ebizibu ebimu nti abantu bangi tebamukkiririzaamu okusinziira ddala n'egi yali asibuka era bamwe abamulyamu enkwe ne bamukomereza ku musaalaba n'afa n'alinnya nadda mu nnyumba ya kitaawe na kati gy'ali gy'atasuubira kudda ku nsi kubanga enkwe nnyingi ekyo ndoza mukitegedde muve ku bantu mukole birina batwala mu maaso ekigula lugi kya leero kiwedde ntandise ne vidiyo eno njala mwotagingire owekitiibwa profesa Wavumundo yali nannyini WBS kati nga yenannyini Spear Motors njala mwotagingire owekitiibwa Gordon Wavumundo abere ku TV eno abere ku vidiyo eno mwetagako Ruth Nankabira mwetagako ku vidiyo eno Tarikana Kiza Besigye mwetagako ku vidiyo eno Janet Museveni mwetaga David Sejusa mwetaga Muhoozi ndyoke ntandike ne vidiyo ya leero naye nga sinatandika vidiyo eno kubanga ekigwaro kikiwule katandise video kubanga information ikambwe nnyo njala tandika n'omwogezi w'amagye mukuru Felix Kraije kuno manyi video eno bwatu ogirabe kwoli nkulamusiza nnyo ssebo gye baliko gy'otusaako engalo gwe mwogezi w'amagye essaawa zino aliwo
nzijukira ko nti mabega koko katono ebbanga litalidde najja ne nkutegeeza nti sawa yonna ne bagenda kujjawo era saagala obuzibuze ngafukana bakubanga toli munyalu toli mulalo tova mu family ya Museveni era abakozesa bukozesa nga bwalina okukozesa abala n'amala n'akujjawo mukulu olwaleero ozze ku mawulire n'oyogera olu Japan ng'ensewulira mukulu Felix Kwaije njala kutegeeza olina abaana abobuwala olina abaana abobulenzi ku social media kuno ekimpalanya ekinkubisa ekinvumisa ne gavumenti okunnoonya nga nenda bugisimufungize lwakwogera mazima nga bagalina okuba nze sikweka bigambo byange n'ekirala information gyenfulumya teri muntu mulala nasobola gifulumya okujjako abo abatandise okufuna drones oba abatandise okufuna kyetuyita empuuna amalugwezi w'amawulire abasigadde kyekisinga okubatawaanya kati mukulu Felix Kwaije njala kutegeeza olwaleero otegere bulungi nnyo omukyala eyavuddeyo oba eyavayo olina alabikira ku mitimbagano gya social media nga atulugunyiziddwa ab'ebyokwerinda okutuusa jjo bwe yazze ku kitebe kya National YouTube Platform n'ayogera eri public njala kugamba mukulu Felix Kwaije omukyala oyo simulala omukyala ategera bulungi nnyo ekizibu kye mulina mu basajja mmwe engeri gye mwasoma diguli ez'omunkuubo ne ku Nassaloodi mulowooza mu musinga okutegeera bw'oteekako kombati eyo ezo nsimbi za muwa musolo omukyala oyo ensimbi zize era abasuubira nti amateeka gagenda mukola ki muyamba naye bw'ojja n'otandika okukola emboozi y'obugologoosi n'otandika okunyumya ng'eyavudde ku mwenge mukulu mba nkusaasidde oyagala kutugamba nti omukyala oyo yeetulugunya ne yeeyokya ne yeekuba embooko n'amala ne yeekozesa ne yeereepinga nzize nkyogera lunye okuva lwe natandika okujja ku social media kuno nti emize gya National Resistance Movement oba National Robbers Movement wepo n'ekibinja ky'abayeekera ekya NRA mwava mu nsiko nga muleepinga abakazi ekyokuleepinga abakazi mwakikolanga mu ngeri bbiri esooka yalinga yakwesanyusa engeri y'okubiri yali yakusaasaanyanga bulwadde obwa siriimu Felix Kwaije ndowooza ompulira emize gy'okuleepinga abakazi gyatandika dda mu nsiko mu 18 mwakikolanga okusaasanya siriimu okuleeta trauma mu bakazi beeta mwe beetuge wepo n'okwesanyusa era abaana bangi be mwazaala mu nsiko mutamanyi mayitire gaabwe nga ne mukama Yesu Luseno wakalekeze mwali kati goba ovaayo ng'omukyala yavuddeyo omanyi si kyangu nnyo omukyala mutondebwa okuva mu public n'agamba nti bankwase oba bandeepinze sina kindi najjamu n'engoye n'akiraga public oyo omukyala muzira nnyo era mama wange njala okukusaba beera mugumu kati ensi ekumanyi wawooli era emanyi singa state ekola ensobi yonna ebeera oguddemu mwami Felix Kwaije ozze n'ogamba nti omukyala abantu bayogerako mu baparadins. Let me tell you one thing, Mr. Felix Kwaije, stop fooling Ugandans. Statement jozokkola yoseri bagikuwandiikira by'ebitongole by'okwerinda in the rightful law and orders ezigoverning amateeka mu Uganda kankusomese wadde olisimanyi jeno naye bajjena basinga obungi muli bipapula ate zino empapula za mule ezabukedde ez'omukinaana to the extent you can't analyze the law. Essaawa eyo omukyala abanga yavuddeyo najja mu public n'ayogera nti yakwasibwa by'okwerinda bamuleepinga ne bamukuba emiggo kiwandibadde okola nga professional soldier wandibadde olagira the special investigation unit okugenda ku kitebe kya national platform ebawe form ekwatagana ku mukyala oyo omukyala mufune mu mutwale omukyala akole statement egende omuwabi wa government agiweeko amagye kubanga abamukutebadde b'amagye amagye ne police mukole okunoonyereza bwe mukole okunoonyereza mufune abantu omukyala ono bayogerako mubakwate mubateeke munda mumala bateeka munda muyite omukyala ono ne family ye gy'amanyi omukyala mwepale kubanga mu nsi baleeta suspect babateeka mu kisenge ekirala noono avunaana bamuteeka mu kisenge ekirala mugabba n'abantu ani gw'omanyiko gwoga nti yakuleepinze omuntu yennyini avunaanaga nti oyo no be bandeepinze mu nsi emwanyi amateeka kuba mukirina okuba bapaledinga ba suspect ono avunaana yomugamba kubano betuleese ani yakuleepinze oba ani yakkwata avunaana n'agamba nti oyo musaati bweti alina omuntu obweguti afaana bwati yankwata ne mubakwata mubateeka ku njegere ne mubatwala mu kkomera okunoonyereza ne kutandika era fayiro neggulibwawo kati mukulu olw'okuba empapula zammwe za Nassaloodi amateeka mugasoma kifuula nnengina okutiisatiisa
tukimanyi nti okuva mu 2008 mukwata abakazi mu rapinga n'abana mbali ebisiyaga wanavande nga mu safe office n'esingo mu Uganda abasajja abaliyo bonna abakola 90% abasajja abakola mu safe house balwadde basiriimu abala bali basiyaga ekintu kino mukikozesanga okutulugunya abantu n'okubenyiisa okuva mu byobufuzi kubanga omuntu kazi bamukwata n'omutuusa buli bisamaanyi afuna obuzibu ku mutima n'okumutiisatiisa obutadda mu kintu kino abaana basinga bali makomera mulemezaayo balina profile y'okubali ebisiyaga ku kifuba balina profile y'okubali epinga ku kifuba y'ensonga lwaki muganyo bajjayo kubanga muti bagenda ku exposinga public bagenda ku exposinga mu public kati Mukunja nakugamba bwe mbanga muzanyisa abantu temuzanyisa bana abantu bakyagula eba.com era reason being tusomyeko tunoonyereza tukola research kajira kugamba munsi engunjufu omuntu bwagamba nti gundi yankutte gundi yankoze kino nga bwe nkubire procedure bweyina okubeera naye kati mumudidde abasajja mubaleese mubapaledinze ku media yamwe ku national media yamwe sibakwate bali mu ngoye zaabwe za bulijjo ne mbateekaawo gwe noyogera byoyogera nti bano simanyi ABCD volongoto ekyo nemukikola nakyo kibadde kikyamu kati ekyewunyisa nodira suspect omukyala gwa complainingako ne mumuwa media ya Uganda inaze radio ne TV nezitira makorofoni omusana aneko ku expressing himself suspect omuntu bamuyita nti suspect kiba kitegeeza anoonyerezebwako ayina kubeera mu nkomyo mpaka ng'okunoonyereza kuwedde ne bazula talina musango ne baleka bamuta ne kati suspect mumuwadde ne media ayogere bige bitakwatagana okutiisatiisa kati njala kugamba kyogamba omubasajja bonna bali mu Uganda omukyalo ono yabadde musiru nnyo okwogera amanya g'abantu abo kyoga tabamanyi ekirala omukyalo ono mwamututto mukebera mwenga gavumenti mwamututto mukebera era fayiro ya medical report erirudda wateriiwo one mu science wa mu biology omukyala yenna bwakwatibwa ne bamurepinga by force omusajja amurepinze DNA ye emusigalamu almost for about 1 year nga mweri mwakutto omukyala mutwala mu ddwaliro mukebera nga tebamukwata before je ku platform otandika okubuzaabuza abantu oyo musajja amurepinze waali yomukubazaawo ne mwamututto mujja omukyala no mukebera ne mutwala n'omusajja no mukebera mujja ko DNA kubanga oyo mukyala gwe baakwata DNA omusajja mukwata mweri na kati kyalimu yesokola kimwagala mutta kati gwe nodira suspect ne mu media ayogere ne mudiro amaje mulese mu kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu parading abantu bamwe ne maloba parading ne mbabuza kati abasajja banzo otadda mukulabikako ba suspect ne mbajja mu service kubanga mwine kimukola kikimukweka kuva di safe houses zamwe nga zikozezebwamu abantu batamanyiddwa kubanga ne safe house mu Uganda ziri mateeka okitegera kati Philip Scala njagala okozesa omutogo bulungi nnyo kye tuyita investigations kitegeeza nti omuntu kubasuubira omparedinga avuna najja nakebera nti yono no ne mubajjawo ne bata ne basiba okunonyeza okugenda maaso bwomuga nti omukyala bagenti bamurepinga naga nti gundi yandepinga mwamututte ne mukolako cross examination mu ddwaliro kubanga omukyala eyamukako omukwano ono omukyala DNA ey'omusajja ekyamulimu ejja mubeeramu almost for full year omusajja oli mwamuggyeko DNA omukyala mwamuggyeko mwagezi ne mujjako buli kimu ekyetaagisa okulaba nti mukola fomu eraga nti omukyala ono simukwate kulayije olina abaana b'obuwala olina abaana b'obulenzi kulayije bajja kukwatira omwana we bamusiyage kulayije bakujja kukwatira omwana we w'obuwala bamurepinge bamale bamwene embwa oyogera byebusiru kubanga okyali mu ofiisi eyo girimu kaseera katono kulayije bajja kukwata omwana w'obuwala bamurepinga basajja nga 20 bamale bamuwembwa bajja kukwata omwana w'obulenzi bamusiyage bamale bamuwe ekintu ekirala kimusiyage olwokuba muli mu ofiisi bino byonna ebintu bimanyi tubitegera bulungi n'amateeka tugamanyi nemwe ne muleeta engalabiza omusajja omukulu ojoyogera ebigambo bitakwatagana kati goli agamba serving officer general kimanyi nti omukyala bagamba nti bankutte bamutwala suspect waba wali yamukutte bamutwala bamujjako DNA n'omukyala bamujjako ne bamukebera mu bitundu by'ekyamu by'ekikazi ne bamujjako samples ne bazimakinga n'oli omusajja gwe nti yamukutte automatically kyetuyita DNA test era bwe zikwatagana aba yamurepinze DNA medical report yamwe eruddawa angazi brain za monk toddanga mukujja ku media n'otandika okwogera ng'abasajja abamaze emyaka 7 nga tebeetaba mu kikolwa kya mukwano kubanga obwangu bwabwe buba tebukola negwe omusajja omufumba alina n'abaana n'ojja ku media n'otandika okulera embuka n'ebigambo by'ekisiru
ng'omuwala baamukuba baamuwamba n'abamuwamba abamanyi aboogedde goza mu Uganda tulimu basajja bameka waki yagamba era ne badde ne baagala omukwata guga yali musiru g'omanyi abaana bameka balepingidwa mu struggle muno almost abaana 50% abaana banupu abawala bonna babalepingibwa abalala ne battibwa tebamanyi gye bali abaana abobolenzi abasinga bonna abanupu abalenzi babasiyaga ezo lipooti muzisirikidde toddanga mukusirwaza ggwanga tumanyi amateeka kyegamanyi tumanyi kyebakola tumanyi kyebayita medical report bwe muba temunnakebera mukyalo oyo temuddamu kujja ku media kulimba bantu kati video etandise wamma eyo Felix Kulaije mumaze mukwate kiro ne kalamu tutandise video entuufu nzize mbasomesa ekigambo kye bayita succession oba obusika ne mbagamba bannayuganda mutazuukuka tugenda kwolekera ekintu kye tuyita empire oba Tus dynasty nga mulowooza nsaaga winki ewedde nabasomesa mwebabulya muhoozi bani abagirimu na biki bigenda mu maaso mu Uganda mulowooza nti nsaaga ekigenda mu maaso mu Uganda mukimanyi eno thi birthday nga mwe mugiwulira mboba mazaalibwa kabaga kakuza eno bagiyita succession launch oba kye tuyita okussaako omusika mu butongole muhoozi nti asikire Museveni afuke eggwanga Uganda ekintu kino bakitaddemu obuwumbi 10 obwa Uganda kirimu obuwumbi 10 obwa Uganda yensonga lwaki bapasita bonna benayogerako ekintu kino mwekineebifaananyi biri bitambula emisana yensonga lwaki mulabe ne family members bakojja boona omwana basituse bavudde ba Toyota yensonga lwaki mulabe afa ekinze n'Abanyarwanda bawera ekikulu bagide mu Rwanda mwe bali mu Uganda yensonga lwaki mulabe buli district eri crucial bataddeyo entujjo y'ono Mvubukambo birthday. It's not a birthday, it's an official launch kuba kati wano njala balagako kino kibadde gundi kino kati kambalageko obulazi wano katono kino kibadde bwera buli wamba taddewo sente era ne pate kino kibadde bwera ekyo kiri bwera ne kiri across the country omuntu akirimu yeyo seri yennyini ne balamba lugahale naye mbalayirira bw'obanga osudde empiso mu kkotiya y'ebyoya empisa eyo nzibu yakufuna ne mwoyo omwana mwali bannayuganda bangi nnyo okusinga empisa emu ate tuli mu kisiibo bala mutolanga mbizi mu kiseera kya kisiibo tuli mu kisiibo waki otyoboledde embiri abannayuganda essaawa zino bannayuganda ffenna twagamba byobufuzi tuli basiraamu ate tuli mu kisiibo tosobola kulanga mbizi mu kiseera kya kisiibo balamu ogw'okulya gwasula waki wammese mu kita kati mukulu gyala nkubuulya olwaleero ekisookera ddala ne bw'ozinira ku mpiso oyo kyaliwo talina waagenda kudda era teri agenda tagenda fuga Uganda ekisooka ngenda kuule mu information general agenda kutya ekyokubiri buli muyimbi yenna kino nkikulabula nga obudde bukyali kubamba labya abayimbi buli muyimbi yenna agenda okweta mu kuyimba ku gundi eyo ku smart birthday launch muganda agenda kubulira gaabo bagenda ku 5,000 ne kaliya yegenda kuba efudde nkiddamu bagenda ku 5,000 ogenda okuyimba kaliya yegenda kuba efudde nkiddamu omuyimbi yenna agenda okulinnya ku launch ya Muhoozi project kasita ogenda ku stage kamera nizikukwata mu public ogenda kuba owedde kaliya music egenda kuba owedde kati nkulabula nga lina bugisimufungize mwetunda ewa Jerusalemu sale industry ne mugitta mubadde mukyana opportunity egenda okuba ebivulu ebuli w'eggwanga wapone mu Kampala ne mu Uganda wantu wonna owalayi nkulayirira analabikira ku stage nga sima muva kubali bakamiliyoni kuba abafutu abategera naye omuyimbi yenna kasita onalabika ku platform ya Muhoozi mwe ogenda kuyimba nkulayirira ogenda kifuwa ng'okizza munda kaliyayo weekomye ekirala okumanya bana basajja tebaswala buli district ezisinga eziri crucial bazitaddemu launch eno si birthday Muhoozi oyina emyaka 48 kyogamba olwalero soso kuza birthday oyina 48 years. Is it the first time for you to celebrate your birthday? Don't fool Ugandans. There is a hidden agenda that they are launching your presidential ambitions because anytime, anywhere, you want to repress your father, which is not easy. We are not stupid. We know we are against the Tutsi dynasty. So now I'm telling all Ugandans, please be very careful. Whoever is going to attend that party or that function,
make sure that the moment you get out of that function, go for medical check up. Otherwise, baba manya abaganda mwagala nnyo okulya n'okwasaamirira bagenda bawo obutwa mujja kuvaayo ng'emmere bakwadde emitwalo ebiri nga weetaaga obukadde 15 kujjanja mu ngeri y'okusobola okuba ng'oliwo oli otegeera bulungi nnyo. Ekyo kyo kibategezezaako. Uganda yonna bagitaddemu pate naye bagaba bodaboda bazigabira mafuta full tanka newawana emitwalo ebiri ne bagaba ne t-shirt okuba nti bakuŋŋaanya abantu bano. Mu Kampala okuyingira bakutaddewo kwaweere ne bagenda buli gombola ya Kampala nga bagaba t-shirt bagabirako n'emitwalo 3 nga n'emmere yabwerere ekyo mukirayo bulungi nnyo. Gwe mba mwagala okutegeera ekintu kino njagala mubeere bulungi nnyo nga mulaba naye nkubiriza bannayuganda mwenna bwe kibanga kwe kusalawo kwammwe ng'ensi omugisaze mu kigabe agenda erugo kugenda gwokimanyi nti okubonaabona kwe tugenda otutandikira kw'abazzukulu bo nkiddamu anaagenda erugogo mbusimanyi ogenze mu birthday ya muhoozi kimanyi nti okubonaabona kwe famire tugenda otutandikira kubanga bino tubibagamba temumanyi naye buli munnayuganda yenna amanyi nti oyagala ensi yo avoid that function otherwise you are going to face consequences. Emmere gye mugenda okulya nkiddamu egenda kuba suwaani ya mitwalo 2 oba soda wa 200 oba wa 10 kijja kwetaagisa obukadde 10 ogenda okwejjanjaba ekinaava mu kulyako mulyankuzibwa nnyo mulinga emmese ensolima. Ekyo nkibagambye oli akimanyi nti abaganda mwagala nnyo ebyobwereere koza ki yagitadde mu Buganda muhozi muzaala Buganda waki tagitutte embala oba wabe kirihula waki tagitutte n'agitola mu Buganda muzuukuse engalabi zammwe waki tagitutte mu state waki tagitutte egundi ewakitawo eri ekisozi ku faamu gyabba waki tagitutte lwakitula waki tagitutte ente waki tagitutte nakasero lwaki agitadde mu open space kati namwe abali banoonya golodi nga munoonya golodi musima empompogoma temukyanoonya golodi musima golodi waali wano nkibuulira abaali banoonya golodi nga musima ebinnya golodi waali abeereetedde temutagana abaali baagala golodi nga musima empompogoma golodi azize ku ngulu mukoka amuleese message mugimanyi bulungi nnyo mwetereze bulungi nnyo bwe bubaka bwange bwaliro naye ng'omuyimbi yenna anaagenda kimanye nti kalya yeefudde anaagenda okulyankuzibwa ne soda kijja kwetaagisa obukadde 15 okwejjanjaba goza ki bakikoze mu Buganda era olakitandikidde mu Buganda owoza lwaki birthday onalina emyaka 8 giri era celebratinzeko birthday lwaki leero kubanga baagala kulonkinga succession obusika bwasikira ekitabo yosereka kutayi Museveni mukitegedde bulungi kale nno saagala balwisaawo kangende ku information entuufu eyandese. Kubanga na security alert si wano linana y'abantu abali mu Uganda benjagala muzuukuko obwongo bwammwe nendowooza kantandike ne kantandike na kino eno message njagala engende mwenda ba MP ba Uganda mwendo buli wa NRM buli wa FDC buli wa NUP buli wa njala mumpulize bulungi nnyo ekizibu temumanyi bukodyo bwamu yeekero ono era temumanyi nenda ba MP ndowooza oba mwetaagamu Windows update mukimanyi bulungi nnyo nti abaka ba parliament bukyanga yose yajja mu Uganda bangi bafudde obutonga bulya ku parliament okutuusa olanya bwe yabulidde omwera ku parliament mutegeera ebirundi emekaji mwali mulabyeko ng'omukyalo okaddaga badde mu parliament ngali mu kukantini ya parliament bameka bajja n'emmere yawe nga parking mu container mu parliament kati kibabazanya akabadi kaakano munnango lwali teruliawo yose ngalagira Anita Mongi n'ebitongole by'okwerinda nti abantu beekengera nnyo okulya emmere ku parliament olw'okuba obutwa twagala tuzannya akabadi kamu naye akabadi kano nga tebannakazannya kansooke mbanyonyola njala kubuuza okuva natandika okubuulira abantu obuto buli mu state house bannaddiini butagendayo n'abantu ba bulijjo nalo nga kyafuma emmere mu state house mwabagenda ya SFC aba state agents ne bannaddiini mukyali emmere mu state house ne nalongo mulimu baagu mujjako takyakuba n'emmere gye baleeta tebakyagiya SFC state house workers n'abasirikale tebakyalya mu state house nalongo n'omulimu baagu mujjako takyafumba mmere kati gwe ngamba otya bwebanga tebagirya mu state house bagikolera ku gundi ku parliament mwoli emmere brain za monke mugenda kufa bajja batuga kati akakodyo kaakano Museveni yamugambye nti twetaaga okuba nga tuyita mu kikolwa kye mukatwagala tuteekewo akabonero akalaga nti parliament wali butwa teekateeka okufumba oyita mu member parliament bonna balye naawe olye emmere osike bali balowooze nti media byeyogera byonna byampuna parliament emmere yayo nnungi nnyo tewali butwa
kati munange nga bateekateeka nga bafumba emmere Anita Amooti aleeta engalo ye ne banne nga batula ng'abagabula nga balya siwaani baga nti tewali butwa mulye ako kabadde kanyeebwa kasenda bazaana kasenda baguzi mwagiridde bulungi nnyo mwebale naye mudde mulye endala ya kantiini mudde mulye endala ku kantiini kali kadde katego babateddewo akasenda bazaana nti bate ku parliament Anita Amooti yalire emirundi emeka gy'abadde alya ku parliament I'm asking emirundi emeka gy'abadde alya ku parliament bako bakataddewo kubasikiriza nti ku parliament emmere teri mbutwa naye ng'obuto we buli kino bakibazanye buzanyi bakibateerewo musobole okuba nga mukirabako naye ng'ekituufu kiri nti akato weekali akadde kasenda bazaana babalage nti wali kato ku parliament mukome mugirye mujja girya mujja kuwaluka bajja baziika ekyo kyo kibabuulira muzannya n'omunyarwanda yajja okuwamba ensi yammwe nga temukimanyi. Alright, manyi nti Yoseri otudde kuno either family member wa Professor Gordon wava muno kwoli oba Professor Gordon wava muno kwoli kuno oba omuntu omulala yina kwoli njagala Professor Gordon wava muno olizo bakabuno bubokka security alert yijo njagala egende kuba kati ntandise video entuufu. Bannayuganda mukyajjukira nti Yoseti Bahura tabasira mutwalo wa Kalekezi nsi yali tamuzayize ensanga bisibe ali anti-Baganda, most especially those people who operates business in Uganda abakyalinawo ssente. Mu bantu abaali bakyalinawo ssente bajjawo Dr. Mulwana ne bamusikiza emboozi nagibanyumiza. Kati target eddako ya musajja mukulu Professor Gordon wava muno nanyini WBS yavaawo Paul ne Spear Motors. Mukulu tata wange kubanga onsinga myaka mukulu Professor Gordon wava muno. Abasajja bano bateekateeka okutta n'ekiki ekikussa. Wulira bulungi nnyo. Professor Gordon wava muno empuuna malungu zange wepo n'ensolima zaagudde ku biwandiiko ebyamaze okusayinikibwa Yoseti Bahura tabasira mutano wa Kalekezi n'abiwaako ebitongole nga CMY ISO ne ESO okuba nti bakujjawo basobole okuba nga batwala ebyobugagga byo kiki ekigenda okussa ekyamangu ennyo. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseri yatudde ne famire ye ne bagamba nti beetaaga ettaka erya Equator wali ewabayita wa Kurema saka manyi Equator weri mumanyi wo bulungi ekayabwe. Yoseri yagambye yeetaaga ettaka ly'ekayabwe erya Equator mukimanyi bulungi nnyo nti hotel ne restaurant eziri awo eziri ekayabwe za mukulu omusajja omuganda eyattulula Gordon wava muno. Yoseri yagambye yeetaaga ettaka lino ne famire okuba nti bateekawo hotel gaggadde ez'omulembe zisobole okuba nga zibajjiramu ensimbi bo ne bazzukulu be basobole okweddiza ettaka ate basobola ddizaawo ng'omukulu Gordon wava muno waali. So no ekyo kimu ku bigenda okukosa bagenda kukola batya. Wulira emboozi. Yoseri yagambye nti omwami ono tugezezzaako mwanvuwaza naye agaanye. Tugenda kukola tutya okuba nga tutwala ettaka lino. Njagala ne Subiru Paleria muteeke mu video eno bulungi nnyo Subiru yajje. Dr. wava muno Museveni ayagala kutwala bya bugagga bisinga obungi naye nga main target baagala kutwala ettaka lya wali ekayabwe erya Equator bazimbewo hotel gaggadde yensonga lwaki baagala kutta nga baagala twala ettaka eryo bazimbewo hotel gaggadde kubanga bo balina omuyindi waabwe gwe baagala okuyitamu bo bayita investor gwe baagala okuleeta abenga atwala ettaka erikozimawo hotel nnene. Jukira bulungi nti meeting eno yatudde mu bintu bino okukola ekintu kino yabaddemu Yoseti Bahura tabasira mutano wa Kalekezi Salimu Sare Janet Kembabazi Odrek Lwabwogo Karugire wepo Karugire yabadde omu ku babadde mu meeting eno ne bagamba nti tulina okukola ekisoboka okubanga tujjawo Gordon wava muno tusobole okubanga twala ettaka lye n'ebyobugagga ebira byalina olw'ensonga nti twamugezaako ko naye akyalimye. Bagenda kukola batya munnange nga sinagenda wala nnyo kulambula bigere mukulu Gordon wava muno njagala otandika okwetegereza nnyo bagagga banno abali mu Kampala naddala beefuula nti balina ensimbi muno we bagenda okuyita amangu okutuukako. Era ng'omu ku bo manyi otera okwogera ne bamuyita Subiru Paleria. Ono Subiru Paleria kimeza kya Museveni ba kibox omuterekeddwamu ensimbi z'omumusolo eziri mu buwumbi bwa $. Subiru Paleria ono yagenda okuleeta gwe bayita investor nga bamaze okujjawo alyoke atwala ettaka ly'ekayabwe lino balizimbeko hoteli gaggadde naye ng'era y'omu gwagenda okuyitamu okuba nga akunoonyerezaako n'okutuukirira okuba nti abako ebiga byayogera nga mugagga muno naye ekinaddiro ojja kitegeera kubanga y'omu ku bantu bemmanyi nti bo basobodde okuba nti ye soft target basobola okutuukirira okuba nga boogera naawe engeri gye bagenda okufunamu. Engeri gye bagenda okufunamu ettaka lino n'okutwala ebibugagga bye bisinga obungi bagenda kikola batya wuliriza bulungi nnyo. Nga sinagenda eyo mujjukira nti omwami ono yali omu ku basajja abagagga togge oba fugge abalina ensimbi ze beekoledde
muno bayinamu yalina TV gye bayitanga wava muno broadcasting service mwayitanga WBS TV eyali esomesa n'okubulirira abantu eno bagimujjako ne bagigala nga bakozesa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekyamugika omusolo vo omwange n'asobola okubanga TV eno butongole bagitwala munnange bo nga bannannyini ensi muno mwe mwali Nairo Bank abatamanyi Nairo Bank eno yali banka ey'omukulu Gordon wava muno naye bagitwala ne bagijjawo ne bajjawo Spear Motor Football Club nayo ne bagimutwalako ne bagitwala kati esaazi no twogerera abaagala kutwala Spear Motor Assembly Plant eri wali ku luguudo era oludda ejinja ngono tokutuuka Nambole nayo baagala gitwala ngeri ki bagenda okutandika mu kulumba mukama wange tata wange bwe batandika okusindikira mu musolo bakubuuze akana n'akataano ku nnyingiza n'ensaaza n'oponda ensasula yo y'omusolo manya nti bakutandiseko okunyonyogera ebigere sina kindi bonogaana okuseka bana akuseka amatu n'amatama osobola okuseka naye nga mu kukusika okwo bajja kubasooka kuyita mu musolo guno nga bulijjo era bwe banaga bonogaana ekyokuzzaako bakimanyi bulungi nnyo kuba bakuteza abantu bangi abakuli okumpi abagenda okutuukirira so ne bagenda kusooka kuyita mu kintu kya musolo bwe banaamalaawo bakusindikira batamanya ngamba mu ngeri yonna esobola basobole okubanga bakuwa akatwa osobola okubanga ovaawo batwala ettaka lyo so Professor Gordon wava muno era badde security alert yo ndowooza ogifunye bajja gikutuusaako bulungi nnyo ngera baganda bane badde bagenda obbajjawo ate tukimanyi bulungi nti gw'omu ku bantu abalwana bwezizingire okuleeta yoseti bakabula tabasala mutano wakalekezi nsi ereeta muzezedde nsanga bisire ng'oteeka ensimbi n'okusapootinga mutwalo 18 mpaka 86 naye asazeyo bakugjewo nga nina bugisimufungize ndowooza yose eri ku vidiyo kuno kwoli ngenze mu maaso oyowedde ngenze ku ndala njagala mutagingire kuno eyita minister wa security naye ng'ate musajja mponga byona emisajja munyarwanda eyali MP wa Masaka naye ng'ate kati munyampi akolera gavumenti era agikoledde ebbanga kivise tebamulaga kisempejja njala tegeeza bana Uganda mwenda naddala Baganda abali mu bitundu buno wammanga eyabalula esiridde mwekaabire wetwogerera nga Yoseto basira mutano wakalekezi nsi era muzezedde ensanga bisibe ettaka lisinga obungi erya Buganda lyeddiza era nga basenzaako abasajja n'abakazi abanyarwanda abajja n'obugugujjo bena temulimu mawolu kumbe bazze kusenga ku ttaka lino wetwogerera erimu ku ttaka erya mayiro 9 erya Buganda nga Ssaabasajja Kabaka yalina kuvunaanyizibwa ng'omukuumi waalyo lyawe wadda Yoseto basira mutano wakalekezi ne famire ye mu bitundu bino wammanga era mu mutandika okulenda olito nga baba bagobayo mutegere nti ettaka lino vise tebawulanga kisempijja yali skota oba yali omunoonyeza ku ttaka lino era n'ebyapa ne babikola muno mwe muli ebitundu by'obukakkata bw'obanga oli bwebukakkata ng'otandise okulaba abasaatuusi batandise okusaatukira ku ttaka kubagobako mumanyi nti erimu ettaka Vincent Sempejja lya YM7 kuno kwe kuli ttaka ly'ebirinzi mwenna bannamasaka bali mu bitundu by'ebirinzi mutegere nti kasita muli abasaatuusi nga batandise okujja okusaatukira ku ttaka lyabwe babagobako oyo simula lyakikola Vincent bamulanga kisempijja ku Yoseto basira mutano wakalekezi ng'ettaka amaze oddibawa kuliko Mutemula mwenna abantu b'ebitundu bye Masaka abali mu kintu bayita Mutemula namwe mukimanye nti ettaka lyabwe abasaatuusi bajja kubanga nalyo ku ttaka lyebawaayo gwe kuli ntako ly'endabo gabo mwe muli ettaka lino bawaayo okuba nti bana abasaatuusi bagenda kukolerako bagenda kukolerako ebintu byagenda bagamba amataka gano gatudde mu bifo ebituufu ennyo ebiriko ebibira wepo n'ebisenyi bino wosobola okubanga okolera bizinesi wepo n'okwekwekayo okukola ebintu ebyetolodde ng'oyagala kufunamu ensimbi n'okuteeka ebintu ebikusifu ettaka lino essaazi lino wetwogera ttaka lya Buganda naye nga bamanyi bakyusakyusa ebyapa kino kye kyaviiriddeko n'omusajja ono Katonda gwe yayise engeri gye yafuddemu teyategerekese bulungi nnyo ng'abadde mukozi mu Ministry of Lands gwe baggyewo ku biseera bya Easter omwami ono njagala mubalaga ekifaananyi kye alindako wano waha gundi eno mwagire bulungi nnyo mwagirabye ono y'omu ku basajja abadde mu Ministry of Lands eyaggiddwawo ku biseera ebya amalya ga Easter n'aggibwawo olw'ensonga nti bantu abadde manyi ku bintu by'ettaka message eno eri bweti kubanga omwami ono y'omu ku bantu abadde batebagobera biragiro bya Museveni ne babbibane ku ttaka mu Ministry of Lands mu Uganda muno mwe muli n'omukyala gumawodde Nyakasiki yazze mu kakiiko akabuliriza ku mivuyo gy'ettaka n'agamba nti nze sisobola kugenda ku biragiro bya mafiya ne Museveni kubanga ettaka libawaayo si ttuufu message eno etambula bati bagiwandiisa omwami ono bamuyita Lands Ministry Top Commissioner Grace Kagolo sudden death on Easter Sunday has left everyone in the government feeling alone and very frightened. He was overseeing the key government projects relating to land management and registration and documentation, including the 345 billions which the World Bank recently gave to Uganda to operations in the 21 newly established land ministry zone offices or branches.
omwami oyo bambi yattiddwa naye ng'ekisinga okwennyamiza ennyo mu mboozi eno lindako ogenda kiwulira wano kuba information nina nnyingi nnyo saagala mudduke lindako ogenda kiwulira wano bwe naba sikiina gya kibaleetera oluvannyuma olulala okay kiri ku essimu ndala ekyennyamiza kyono omusajja yavuze bulungi nnyo okuva e Kampala n'agenda mu maka ag'omukyalo gye yabadde agenda okuwumulya okunonaku olukulu munnange n'ayingira mu nju bulungi njira bamukulisaayo ndowooza kanyoka wuli bakamuweredde ku mulimu ng'ajja bwe yagenze okuyingira mu nju n'agamba kansoke newumuzeemu mukyala we n'agenda abeeko byakola wano wazzeewo abagenyi abadde bamwetake waka omukyala kwa kufuntuka gye yavudde ajjaniriza abagenyi era nga bulijjo abakyala bemumanyi nti bwe balaba omugenyi gazze bamwaniriza era nga gwe badde bazze okulaba munnange n'abagamba kambayitire omukulu omukyala yagenze otutuuka mu buliri nga bambi omwami zembu yagezi kunta naye ng'ekyamusse bwabadde butwa obwamuweereddwa olw'ensonga nti abatamanya ŋŋamba ababbi b'ettaka bakibadde mabega okuba nti bajjawo omukulu ono kiki ekiri mu ttaka lya Uganda muwulidde abaffere gavumenti yayose eti bahabula tabasire omutano wa Karekyezi abasajja bano si babbi balwadde wulira bulungi nnyo essaawa zino bagamba nti bagenda kuwa baagala kuyisa ensimbi endala zibakuwa eddwaliro Lubuwa omusajja oba mukazi w'omusajja alina kampuni enfere bagiwe ensimbi endala okuddamu okuzimba eddwaliro Lubuwa ng'ate ziri ze baba wazaalaga luddawa omwami ono gwe bagamba nti nno ye nannyini kampuni eno era yatutte mwanyi zaffe era ye nannyini kampuni eyabba essente ez'eddwaliro Lubuwa kati mulye byafaayo bye na biki byadiringa ne Museveni mulye bulungi ono mwami ya controlling accounts ne business za Museveni ezebbali ze mutamanyi kambi basomere mu lufuutifuuti mujja bewulira Museveni's offshore accounts managed by the Enrica Petit yoyo no offshore accounts zensimbi oba za accounts ebitavu by'abantu abagagga ebitamanyikiddwako mu record nti webiri bi existing nga balina abantu ababi controlling kati omwami kyalo ono Enrica Petit y'omu ku babbi abafere abaddukanya offshore accounts oba ebitavu bya Museveni ebitamanyikiddwako. The firebrand or Italian investor Enrique Petit is managing Museveni's other shore bank accounts in Bahamas. Bakugambye nti omukyalo ono omuyitale eyita investor tanadde ekikumi ekigulira magale ddiba omukyalo ono yaddukanya ebitavu bya Museveni naddala account eziri mu bitundu ebirala by'ensi naddala okusingira ddala mu nsi gye bayita Bahamas. Enrique Petit managed Museveni's companies abroad, among which includes Bagambi. Omukyalo ono mwavu empyonga byoya ekifaananyi yatwala oba yavunanyizibwa ku company eziri ebweru wa Uganda eziddukanyizibwa ye ku lwayo seto basiro mutano wa Karekyezi. Company zino zezirwa mwe muli Finmed Design Consultant Limited oba Consultants Limited, mwe muli Medfin Engineering Limited, mwe muli Fineset General Contractors Limited. Kati company muziwulidde bulungi. Also Petit is the director and managing Museveni's accounts in the foreign business abroad. Kuliko Grandles and Co Limited in UK, British Benonian Oil Gad Limited, Kuliko Mediterranean Corporations Limited, Kuliko IP Almento Limited, Kuliko Bedford Power Equipments Co Limited. Museveni has shares in companies since 2009. Bakugambye nti companies zino zonna Museveni azivunanyizibwako bitundu 10 ku 10 okuva mu mwaka gwa 2009. Kati wulira ne bisesa. Enrique Petit was given trillions of shillings to start the construction of Lower Hospital in 2019 and again she has been rewarded a sole ownership of Uganda Coffee by forming a fictitious company which has no records of doing such business. Bakugambye nti omukyalo ono Enrique Petit yaweebwa obusiivu bw'ensimbi okuzimba eddwaliro ly'Elubuwa mu mwaka gwa 2019 ate era y'omuntu y'omu eyaweereddwa kontulakiti n'obwannannyini ku mmwanyi z'Abannayuganda
zibenga yazitunda we po no zigula katale konako mu Uganda ne katale kensi yonna muulye bulungi nnyo obuzibu bwavudde ludda wa obuzibu bwavudde ku company enzimbi eya local construction company which had agreed to provide building materials and building the hospitals sued the government for the non-payments through on work and ever been started on war hospital. Local company has been waiting to start working but was not allowed to start the construction so that it is sued the government. Abamafiira abalimo bagamba local yawabira government y'Omumpabbeso tobasanga wakalekezo lokubati yabadde ewereza ebizimbi usibwa byonna n'okwasaganyiza ebintu byonna nti eruddenga ewaye ebintu bino nenga tasasulibwa bano mafia ku ddwaliro libowa ne bagamba nti local tugikwatiremu esobole okubandika ogula omusawo ku government ate era tufe tuddemu tusasule ssente ezo munnange eyo ye kampuni gye mulowooza nti Museveni alina ssente ate n'ekirala ettaka ly'eddwaliro ly'eribowa ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda oba ttaka lya family nenga family y'abalangira n'abambejja ekyapa temukiina mwe kugamba akajanja akakuumuusa gula ak'omugwanya ke mwalowooza nti mugenda kumanyira buli kimu ettaka ly'eribowa si lyammwe naye mwabbalibbe ate ke mwagala okuzimba eddwaliro nga mwazimba ery'ekiruddu ku ttaka ly'Obwakabaka ne muzimba ery'ekawempe ku ttaka ly'obwannannyini okitegeera kati buli kimu mwagala kubba kibbe kati muna ebyo byonna mutegedde bulungi nnyo kati gyalagenda ku information endala gye mbadde mbawadde mulindeeko bulungi nnyo okay eyo ngimaze kati ngenze ku information endala njala mwotagingire omukyala Luther Nankabirwa Kiza Besigye Salimu Sarejent Museveni David Sejjusa Muhoozi Kanyarugaba ntandise bwenti meeting eyatudde mu State House Entebbe nga yayitiddwa Yoseti Bahabura Tabasala mutano wa Kalekezi nga eyamugambye agiyite ye mukyala namba 4 Luther Nankabirwa omukyala namba 4 wa Museveni era nga amulinamu abaana babiri mbugule bweddu lwakuba tasobola balagadde okuboogerako enaku zino ekimusirisizza talina nnyo byakkola olw'ensonga gye bamuteeka teri kasente okuggyako okufumba omutwe gw'okubba bano mu meeting eno bakkiriziganyizza ebintu bino wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo era mutegeere bulungi nnyo naye nga sinnagenda awo nkubiriza omulango okutakungula bannayuganda mwenna bali mu Uganda naddala mu Buganda bw'oba olina akasente essaawa zino genda ogule omunnyo ogule sabbuuni ogule omuceere ogule akawunga ogule ebijanjaalo ogule amafuta obiteeke mu nju oyo osirike bwekye nkiddamu nga sinagenda mu maaso bw'obanga oli munnayuganda ng'oli mu Uganda genda ogule otufuta otw'ettaalo tuteeke mu nju genda ogule omunnyo oguteeke mu nju genda ogule sukali omuteeke mu nju genda ogule akawunga okateeke mu nju ogule n'omuceere oguteeke mu nju eno information gye ngenda obbawo essaawa zino bino ebituukawo saagala mugenda omusajja ati yatugamba kubanga kino kiba pulaninze okukola kankiddemu omulundi gusembayo munnayuganda yenna gy'oli mu Uganda eyakwawula esiidde bano tufugibwa babbi abajja okusaanyaawo bw'oba olinamu akasente sooka ogenda ogula otufuta kye tuyita kerosene oba parafini ogateeke mu nju osirike gula omuceere gula akawunga gula ebijanjaalo gula sabbuuni omuteeke wako osirike era otegeeze famire buli muntu yenna akozesa ebintu byonna abikozesa bwegendereza kubaka bagenda obakola temugenda kitegeera video etandise mu meeting eno olw'okuba nti bano basajja ensimbi zibeekubye MP era zibeetakuza lujjo omukyala Luther Nankabirwa yategezezza bbaawe Yoseti Basala ntano akalije nti ita meeting tusinkane mu State House twogere ensonga zino tubeeko engeri tugenda okunyigiza bannayuganda tufune ensimbi olw'ensonga nti government ate nga tebagironda bannayuganda balonda bakyagalanyi sentamu bali mu buyinza obubbe yonsonga lwaki buli kimu kibatabuseeko era nkyakubira omulango ogutakugula bannayuganda mwenna gye muli era bali mu kwekalakasa mu ggwanga lya Amerika mbo bali nnyo bali ddala n'abali mu nsi endala mugende mwekalakase kubanga ekintu kimukola kikola namwe bali ku Twitter ekintu kyemukola kikola okuwandiikira banka ez'enjawulo okuwandiikira ebitavu by'ensi yonna okubitegesebwa Museveni ssente kikolera dda kuba talina nsimbi mu bigambo Luther Nankabirwa yagambye bbaawe Yoseri yamugambye tugenda kukola omulimu gw'okutandika okubuza ebintu ebya bulijjo ku katale tubisibe mukijjukire nti abantu abali mu bizinesi esinga obungi mu Uganda bonna ba state agent oba ba minister bamemba parliament abanda byabufuzi be baddukanya bizinesi esinga obungi mu Uganda gamba ng'okutunda amafuta okutunda engano okutunda n'ebintu bya bulijjo byonna kati baasaze batya Luther Nankabirwa yagambye nti engeri gye tulina ssente twetaaga tukukamule ensimbi mu bannayuganda nga tukweka ebintu bya bulijjo ebyetaagisa emiwendo girinnye tugenda obiddamu bitunda katale nga biri ku bbeeyi ya waggulu nkiddamu Luther Nankabirwa yagambye bbaawe Yoseti Basala mutano wa Kalekezi
tukole ekintu kye tuyita okukweka ebintu ebya bulijjo ebikozesebwa tubikwekere ebbanga eriwera bigenda okuddamu tubisumula okuddamu bijjamu nga tubijjamu oba tuba tetubijjeeyo tubikwatemu ebbanga emiwendo girinnye ebintu bino tugenda obitunda oba abantu bagenda obitunda nga biri ku muwendo gya waggulu nnyo nga tusobola okufunamu ensimbi bye biriwa kye bagenda otandikirako ebintu bino byonna abasinga obungi bannyini byo bali mu gavumenti era nga bano bebamu ku bantu abalese ekirowoozo kino ne bakigula bulungi nnyo muwulize bulungi nnyo Ruth Nankabwe yamugete soka tukweke amafuta tulinyise emiwendo gy'amafuta buli kintu kirinnye nga sinagendeyo kansoke mala okusomesa embuzi zino ezabula mbuzi ndiga zonna kubanga brain is a monk yo seriti bahabula tabasala mutano wakalikeze sireta muzaize ensanga bisibe ne mukyalawo Ruth Nankabirwa omukyala omululu yeyito Muganda atalumbirwa abantu bannansi nsanyuso bala mujye bali kuje mutusage nga consultative bulungi ne bantu mmwe mwasomera wa kale kitono kye mwasomera luddawa nakyekoledde primary school mwasomedde mu nesirikidde primary school mwete mukimanyi nti mu ssomo ly'ebyenfuna kye tuyita economics lye litambulizwako ebyenfuna mu nsi yonna mwete mukimanyi nti omuntu wa bulijjo yatambulirwako ebyenfuna by'eggwanga oba temukimanyi nti bw'obanga oli mulunzi olina ente eyo ente gy'oko mugirisa n'oginywesa n'ogirabira n'ogifuuyira lwekuwa amata amangi era newe bogera gitunda mu katale olyaga nti waayi we bali kulunda ente enyirira nki naye kati gobanga oyagala okukama ente togiwadde biwata togifuuyidde esula bweru kikyosuula kyogenda okufuna mu nte tewali that's the problem bwe mba mwagala kukweka bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kati kambabuulireko munnange omanyi kusoma obutasoma bulumu okuze ate amagezi gaba ga mitwe so si migejjo ezo diguli ze mulina eza nassalondi y'ensonga lwaki mutegeera mwosa mutya embwa kankuwa ekyokulabirako embwa gye tuyita ddogo magujja mu Luganda bw'emala ennaku 3 nga teridde gwe mukama we esobola okweriira do you copy embwa gy'osibye ku lujegere bw'emala ennaku 3 oba 4 nga teridde era egenda kweriira singa ekutula oba n'ogisundula mugenda kukweka ebintu bino mbibuze katale abantu babulwe ekyokulya mumanye ekiyinza okuvaamu temukimanyi njagala mbikweke nabana bagawumbidde bategere kyekigenda maaso nabagambye ku lwokubiri nti amafuta gagenda kulinnya n'ebisalira entambula bigenda kwongezebwa okusinziira mu meeting ginategeddeko n'ebibagamba lugenza okutuuka olunaku lwajjo kyekibaddewo obadde otambulira 2,000 yes obadde otambulira omutwalo wegi obadde otambulira ogumutundu wegi nemu mwatakusobola kutegeera ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mutegeera mutya kati njala bagamba bwe muti Ruth Nankabwe ng'asooka agamba bbaawe tusooke tugale amafuta gatugakweke bwe tumala okugakweka tujja kola kyekyokukola naye mu gakweka tulina osooka okukola move eno yeeruwa move obanga sinagenda ku move mu bantu bonna abakkiriziganyizza enkola eno mwabadde mu Lutandikano Kiza Besigye Salim Sale Janet Museveni David Sejjusa Wepone Muhoozi Kanyarugaba bano bonna bayina companies ezireeta n'ezitunda ebintu bya bulijjo ono Lutandikano Salim Gitadi General Besigye alina petrol stations eza Toto kitegeeza atunda amafuta Salimu Sale alina dipo z'amafuta Salimu Sale yenna nnyini kampuni zonna ze mulamu abasira abasumaali era yenna nnyini kampuni ezisinga okuyingiza engano mu Uganda ng'akolagana wamu ne Mandela omusumaali alina n'ekyuma kya kasoli n'emmwanyi ebusega bwe bafumbiranga ebikondo ku MKM ku nkulungo y'ebusega ku MKM ekyo ekigwangizo ina ekiro ekyo kampuni ekiriwo kya musajja gwe bayita Mandela naye Mandela kisiikirize ekya sensekere nannyini ye Salimu Sarakanda nako mulimu Janet Kembabazi ono alina petrol stations bayita Kaki petrol stations bw'osanga petrol station gye bayita Kaki oyo Janet kuliko dipo z'amafuta eziri ekyengera zino omu ku ba big shareholders ye David Sejjusa gwe muyita Tini Efunza
Muhoozi Kanyerugaba y'omu ku bayina kampuni ezitunda n'okuyingiza ebyamaguzi era nga wosanga kampuni eziyitibwa Hash Petrol Station ezitunda mafuta. Muhoozi Kanyerugaba yananyinizo nga ziddukanyizibwa abasumali basinga obungi mu ggwanga kotolo eggwanga lyonna Hash. Wosanga Hash Petrol Station ya Muhoozi under the disguise of the Somalis people, but Hash belongs to Muhoozi Kanyerugaba and other companies. Kati bana abantu be bananyiri mafuta ne Kayindo Tafire mwali kati Kayindo Tafire ye kyagenda okukola kugala sukali kumukweka n'ebintu birabyo bikozesebwa kubanga abayingiza ebintu mu ggwanga. Kati bamaze okutula mu meeting eno bakkiriziganya ebintu bino tubikweke. Naye kye bagenda okukola bagenda kuteeka tight security ku buli entry point border entry point ya Uganda nga tebakkiriza ekisoko basimagulazi bagenda bablockinga n'abasuubuza ebintu bya bulijjo okubijja mu nsendero bingiza mu Uganda bagenda bablockinga babenga bo ebintu balina mu stock babikwese okatale birinye byeyi balyoke babitunde bafune mu sente ekekakojo. Mugenda kula boda nga ziriko abemundu ziwasa mayinja buli entro na bale musima golinga kasabuni oba bichi byonna bagenda kubanga babiyimiriza okubanga biyingire eggwanga okugezaako kuba okuteeka abantu mu kintu kino. Kati mu kintu kino bagenda kikola batya kye baagala okweka ebintu bino kubanga bali mu business eno basobola okulanga ebintu bino birinnya ebbeeyi basobola okuddamu bitunda nga bafunamu ssente empya n'enkadde. Tugenze mu maaso na kino kubajjukizaako ekyo mukitegedde bulungi Lusa Nakabira yakirese ababi baddemu babakiriza mbitegedde bulungi era ndo zamula emiwendo gy'ebintu girinnya naye ate abayizi n'abazadde mwegendereze nnyo abayizi n'abazadde mwegendereze nnyo amasomero tegafuuse babbi lindako tugende empola nnyo abasomesa n'abayizi njagala muwulize ekintu kino abazadde kati muwulirize mu Uganda bakubbe kale bakubba ne mu kibira twagala nnyo okusomesa abaana naye obubbi buyitiridde osasula school fees miliyoni naye ate ebintu bisabibwa bisukka school fees obungi. Nina wano ekimu ku requirements zinafunye ku masomero agamu nga bana abaana jukira ba P7 abagenda okutuula ne class endala naye nga wulira ebyetaagisibwa. Zino ze details beetaaga tuition fee oba school fees mitwalo 7 development fee mitwalo 2. Kati bakulu waliwo essomero mu Uganda eritalina kizimbe erisaba development fee nti abaana batandikira kusomera mu musingi ebizimbe babizimba batudde muli. Teri wadde Minister of Education ekyogerako teri government wadde ekyogera kuba bano asajja babbi mbadde nga ogenda okutandika business ng'essomero ng'ebizimbe weebiri. Why do you ever ask parents development fee for what use? Because you must have capital to start a business. If you don't have capital, you can't start business. So how dare you charge parents development fee every time? Kyandibadde kale mutubbi nziba mu ttaamu esooka ng'omwana ayingira kibeere yale naye kino kati batandise kiteka every time ng'omuzadde osasula development fee. What is development fee? Ndize sente zikulaakulanya essomero okuzimba ebizimbe for what use? Omwana gwe oyagala muleetere tule miti oba ki? Tugenze maaso. Kuliko personal essential requirements mitwalo 10. Kuliko pocket money for pupils daily snacks mitwalo 10. Kuliko school club fee mitwalo 2. Kuliko remove paper mitwalo 4. Kuliko personal class requirements mitwalo 10.15. Kuliko a foundation fee emitwalo 10.15. Kuliko general medical report medical check-up emitwalo 15. Kuliko swimming activities emitwalo 8. Installation of CCTV cameras emitwalo 8. Kati nawane njagala kubuuza kati omuzadde gwosa emitwalo 8 gya CCTV camera omwana bwanyuka mu ssomero agenda ne kamera zino oba ebyokwenda by'essomero biri mu mwana oli mutubbi bannayi kati CCTV kuliko special facilitation of P7 teachers emitwalo 5. Total grant bw'osoma omuzadde ono agenda kusasula miliyoni 1.5 nga tekuli ssente zawadde mwana. Kati ate gano buno obusomero busookerwako eriyo gali gakabeza nga development fee wa mitwalo 4 nenga bamusasula tamli so siyale. Kati twala kubuuza Ministry of Education, since when a person or a businessman starts a school and start asking for development fee?
Do students among the shareholders, those schools that we are paying for shareholders, we are paying for shares in those schools? Ngenze maso muliba amasomero gamba munange kali ngenze maso wa video nda yinde tandise kuno kwe kujjukiza bana Uganda onakula jo mu ggwanga lya Congo lyajjukiza Yosef bahabula tabasira mutano wa karekezi inti beta agensimbi zaabwe gabwe court ze basalira okubasasula Museveni yatunudde biliro nga ebbaluwe na mazomo to home state house ngamu gatweta agensimbi zaffe court ze yatuwa ku nsimbi ze ku bintu bimwayo ne Congo nga Museveni ensimbi azirabako kyekye mutambuza kannajinaji okuyingiza eggwanga lya Congo mu East Africa loza kinamuwonye ebbanga omanyi obubbi bubbi buzibu nnyo obbe ebintu nane bamane bakukwata mu bino bisasula ono ekimupapya yingize Congo loza bwanayingiza Congo mu East Africa ng'ebbanja livaawo ojja zisasula kubanga zaaliza mu kalya ddakaddadda enseke evunyo gida mu katiko nekulina mu kofini kati munange omwami ono ekimpapya okuyingiza Congo kubanga yasudi abano Congo eyingire Congo egiye pulesa ku nsimbi naye nga ate bakimanyi nti Congo tesobola kuva ku nsimbi zino kuba n'okulumba babalumba tugenze maaso eno message njagala egende wa kitaawe wa Jacob Olanya tata wa Jacob Olanya oyinza okuba toliko kuno njala bakuwa message eno tata Jacob Olanya njalo beere mwegendereza nnyo olw'ensonga nti Yosef bahabula tabasana mutano wa karekezi ng'ayita musajja we Nobert Mawobe agenda kuddamu okwesekerezaako ng'akanaakuli akamevu bwe kajja keesesa ng'okosa kalya era bagenda mu kusindikira aleete bitavvu nga bisibye mu bbaasa okuba nti akwogereza oggyemu omuliro mu bintu by'okubuuza enfa y'omutabani wo n'okuba nti wennyeka mutima naye mu ngeri y'emu eno munnange ekibaasa kye banaakuleeta munaabamu ensimbi ng'omuvubuka oyo akireese ojja kubanga okeetyabidde ku kugulu oba ojja kuba weetyabidde akabazzi kugulu ensimbi ezinakuweebwa omujja okujja kansa anaakuluma mpaka nawe olw'onosinkana mutabani wo so tata ajja kubolanya bw'osanga omuvubuka oyo tomwesembereza kubanga ye kennyini yagenda okuba nga yavuddeko okufaako nga bwe kiri tugenze mu maaso kati eno message njagala egende era abasirikale ba UPDF mwenna mumaze almost emyezi 8 temufuna nsimbi si bwe kiri abali e Somalia abali e Congo abali mu Uganda mwaki mwebuuzizza ennyama gye mulya okuva lwe batandika okulumba ekkalamo gye ebaluddawa kati akakodyo kaakano muwulire bulungi Yosef bahabula tabasala mutano wa karekezi nga bwali omukujjukujju atajja busera akimanyi bulungi nnyo UPDF maze emyezi 8 tefuna nsimbi ate nga n'emmere yennyini bakirya bajoosa kubanga banywanga obuugi ku makyane bali akawunga mu ttuntu weponde balya n'emmere olw'eggulu nga bagenda okwebaka opposition channel okutumiddeyo ka blaza mu tent wall yawo simanyi bwawalidde ekyeggulo blaza so opposition channel nawo olikulamusizzaako gyebale gw'omu kubalemesezzaako Museveni kubanga mu kifo ky'okukwata emmundu mujja ne mujjako akasajja muli wano mwebuzabuza nga abafuka banaaba so omwami ono kyeyakoze nga atandika ekipindi kye ekyokulimbalimba abasirikale nti banemukwatiddemu ensimbi zigenda kujja naye kyetugenda okukola mulindeo katono naye tugenda kubanga tubakolera engeri gyetukokoleramu kubanga mulabika bulungi nnyo ngalagira mutabani we n'atalagira mutabani we Muhoozi Kanyarugaba n'amagye ga ISO ne Semwayi okubanga batandika okubba ente mu bitundu byonna ebya Karamoja ente zino bazibba nga ente zino babba ente 10 ente 20 bazitwala mu faamu zaabwe ente 8 zigabibwa buli barracks yonna eri mu Uganda wali amagye okuba nti bana abasajja buli lunaku balya ennyama n'akawunga okubabuzaabuza ebirowoozo byabwe kumbe ensimbi ezibasasula teziriiwo kati akakodyo kaakano ekyatwala bali abasajja kwe kuba nti babba ente ozikozesa ng'akanyeebwa wepo n'okweddiza ebyobugagga n'okujja abasajja bano ku ttaka lyabwe n'okubanyaga ente zikozesebwa ng'akanyeebwa abantu bano okulya ku nyama ba UPDF oleme kuva mu mbeera kubanga Museveni akimanyi nti nno amagye gano singa gano amala ebbanga tagasasula eyamwawula oba gayina emmundu bategagina mmundu gayimuza omujjawo nga nabugisi mufungize yensonga lwaki yeeterawo eggwanga ejje lino eya SFC okubanga limukuuma abasajja bano bamaze bagenda mwaka mulamba nga mutu bafuna nsimbi balina abaana basula mu tent tebana kyakulya so mwenna baliyo nga muli ennyama ba UPDF bali kuno mukoze kamanyi ng'akozana webbwa ako kasenda bazano bakanyeebwa omusajja tagenda bowa nsimbi kuba tazirina ezo ate bali mukubba nte z'Abaganda bammwe abamu Karamoja nga babatta babaleetera ennyama mugirye kumbe babuzaabuza ate ng'esizo sigenda okuba kyemugenda okukozesa okuba mu bulamu bw'obwomu bulijjo so musituke mununule ensi yammwe nga ndabo gye simufungize njala mutaginyire wano musajja gwe bayita Frank tumwebaze n'abanyampi abalala balina okunywa ku tuzzi
Frank tumwebaze yomu ku Banyarwanda bajja okusanya w'eggwanga Uganda n'okulibba. Wetwogerera sawa zino Frank tumwebaze ono yomu ku baminisita balina ensimbi empya n'enkadde nga ne mu biseera bya COVID omwami ono yakwata akakadde k'ensimbi $1 n'akaweereza e Rwanda kasobole okuyamba ku Banyarwanda mu kuyita mu kirwadde kino ekya COVID. Omwami ono bwe batuulaawo bakimanyi bulungi nnyo. Kino Bannayuganda kibagamba buli lunaku. Buli muntu walikola ky'osobola omusajja ono agenda ayidde. Takyayina mbavu kye kisooka. Ekyokubiri yayiika Windows. Ekyokusatu talina ssente zisasula magye. Ekyokuna bakiwulira muli nti ekintu kigenda okuyiika essaawa yonna. Bamuganya kisituka. Frank tumwebaze ono y'omu ku basajja abalina ebizimbe okwetoola ensi yonna. Wetwogerera ng'ali mu kutunda ebizimbe bye bisatu mu ggwanga erya Singapore biri katale bitundibwa. Asobola okuggyayo ensimbi kubanga kigambibwa nti Frank tumwebaze ono singa gavumenti ekyuka essaawa yonna ebizimbe Frank tumwebaze ne banne bakimanyi nti gavumenti singa ekyuka essaawa yonna bano bajja kuba tebakyayina wadde engeri gye basobola okubanjamu ebyobugagga bye balina mu nsi endala naddala ng'ebizimbe bye baagulayo oba bye baazimbayo. Droni zange zantegezezaako nti ono yeesiimuula entuuyo n'ayita mu nkuubo mu ministry ne wamu gy'agenda ng'ayimba ennyimba ezitategerekeka nga bali mu kweraliikira okw'enjawulo nabo bakimanyi bulungi nnyo nti gavumenti egenda eri kuyegeyege. Omwami ono yatadde ebizimbe bisatu se tuyita 3 towers in Singapore are on sale. Naye abanaagula tebannalabikako olw'ensonga nabo bali abantu abalina ebizimbe bino bafuuyira kanwe nti lwakiri gavumenti ekyukire basobole okubanga beddiza ebizimbe bino era ebizimbe bino kutundibwa. Ng'ovudde ku bya Frank tumwebaze bonna abasajja bajjenoza abasinga obungi n'ababbi ssente mu State House ne Museveni kennyini bali mu kutunda properties ezimu mu Kampala ennene ze babba ku ssente z'omuwomusolo. Naye ebizimbe bino teri abigula wadde abiramuzaako kubanga bakimanyi nti ebizimbe bino bennaakigula. Gavumenti mu kunoonyereza ejja kumbuuza gwakiguze naye akitunda ensimbi mwazijjawo ezigula ebintu bino. So abasajja bano balimu okutya properties abazisinga obungi balimu kuzitunda naye n'abazigula bongi mu Kampala bakyabuze. Yensonga kimula nti akede ezimu nkalu ebizimbe ebimu bikalu tebikyali mu bantu basobola kupangisa bintu bino kati abasajja baagala bitunda ekitasoboka kubanga pressure bayitiriddeko. Ekituufu kiri nti bano abasajja bakimanyi nti essaawa yonna bagenda mulemeddwa. Tugenze mu maaso. Mwenna abayita ku Jinja Road nga mwolekera Mukono mukirabe bulungi lunye nti ensonga ezitisa abantu abakola Ministry of Land ntuufu nnyo. Wetwogerera ettaka erisinga obungi era ekisaawe ky'Ennambole lisibiddwako ebibatira likubiddwako. Abampembe bali mu gavumenti ya Yosete babalota basantona wakalikize ettaka lino balitutte bagala tekako projekti zaabwe nga tewali gwe beebuuzizzaako. Ne weebuuze ani yabawa olukusa okutwala ettaka ly'eggwanga ng'ate lya kisaawe kiraba batandise oddizingako. Mwabawakana ebintu bino mugende muyiteko ku luguudo lw'Ennambole nga mudde Mukono mujja kakasa nti ettaka lino lyonna lisinga obungi balitutte. Nambole si kye kisaawe Nambole ng'erinnya ekisaawe lirina ettaka pitirivu nnyo okuva eno oba tabadde bantu nga mulabanga ebisiriko oba ebisaawe eryo n'ettaka lya kisaawe okwali tukubeerako projekiti ez'enjawulo gamba okuzimbako woote n'ebisaawe ebirala naye bano abasajja basazeewo ettaka lino ditwala lyonna okulizingizaako. Awakana genda weetunuulireko bulungi nnyo nti public land ey'ekisaawe ky'Ennambole naye etwaliddwa era eggiddwa bulungi nnyo ng'abasajja beefuliiriddeyo ogimalawo. Tugenze mu maaso. Olunaku lwajjo mu State House Nakasero wabadde ku makya ku ssaawa zabadde 4 okutuuka ku ssaawa 8 ez'akawungeezi wabaddeyo meeting yabadde mu State House Nakasero nga bamafiya ba gavumenti ne Yosete basale mutono wa Kalekezi basinkanye okwongera kumanya ku ki bagenda okufunamu ssente okuzijja mu Bannayuganda. Meeting eno yatudde era yabaddemu abantu bano bengenda obbamenyera okubanga basala entotto okuba nti bagenda kubba Bannayuganda babamalemu nezebali bakukulidde ebbanga eddene nnyo. Museveni kennyini ali mu kutya. Kiki ekimutiisa? Museveni agamba bw'ati nti akimanyi bulungi nnyo yakola ejje lye bayita SFC naye waliwo ejje lye bayita UPDF. Ejje lye bayita UPDF nalijjako emmundu nga ndowooza nti kinantaasa naye ekituufu kiri nti nange ndi mu kutya nammwe muli mu kutya. Mukimanyi bulungi tetukyasobola kulabirira family ku magye gano tetulina nsimbi zakubakola ki zakubasasula. Yensonga lwaki batinkuula entalo buli nsi esoboka bateekeyo amagye gano gabeere busy galeme kulowooza ku nsimbi naye ajjukira n'ebyokulya nabyo tebiriiyo. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gano bagalina mundu bategalina mundu sasa gagenda kwekyanga gasobole mujjako. Bino byenjogera mujja birabako mu kaseera mpawe kaaga
singa munanga mugagulidde bulungi nnyo naye munagana okugategeera obulungi mujja tegera kubanga akimanyi nti UPDF esobola okukozinga insecurity mu ggwanga okuba nti bagenda kukola ebintu ebyewunyisa okujjako gavumenti ye yensonga lwaki yagambye bayayi banne nga bali mu meeting eno nti twongere okuteeka pressure ku ggwanga lya Congo n'okuteeka insecurity sobola okubanga tutwalayo amagye gano ne international community bw'oba eri awo enetuddiramu netuwa ensimbi zosobola okuba tuddukanya gavumenti n'okusasula amagye naye ndowooza international community yakutegeera obufere bwo n'obuyayi bwo tekyasobola kuwa nsimbi kati eno message njagala egende ewabana babbi Jeno Kaindo Tafiire yagambye Yoseti bahabula utabasira mutano wakarekeze mu meeting eyo ne ba mafia banne bagambye bagenda yeri message ensobawa bagenda kutandika okweka ebintu biri wammanga byembagabi balinyise miwendo muno mwe muli sukali omukyere sabuni amafuta agabulijjo engano muno mwe muli n'amafuta amafuta bagachi mwe muli n'eddagala wepo n'ebintu ebire bikosebwa mu bulamu bwa bulijjo bagenda bikweka yengere yemu basobola okufunamu ensimbi okuba nti bagenda okufuna ensimbi esobola okuddukanya gavumenti yabwe gye bujja naye nga nakyo kyasi kyangu olw'ensonga nti bagenda kuba bakotakota mu galumonde nti ensimbi teziriiwo ate n'abantu bennyini bajja kuba tebasobola bakontrolinga olw'ensonga nti abantu bajja kuba bakambwe era teweewuunya mu ggwanga lyonna nga mutandise okulaba balese red blocks ku makubo agasinga obungi agayingira n'okufuluma ekibuga Kampala wepo ne ku nguudo ez'amaanyi nkiddamu teweewuunya kubanga bakkiriziganyiza nti bali mu kutya baagala kussaawo red blocks mu nguudo zonna ennene eziyingira n'okufuluma Kampala ekigendererwa ki bagamba nti bali mu kwekengera nti wandibaawo enkwe ezifumbibwa nga tebamanyi so bagenda kussaawo emisanvu ku kkubo kuba emisanvu egyo bayita red blocks ewakeberera okutandika okukebera emmotoka ezingira n'ezifuluma ekibuga Kampala n'okweyongera mu bitundu ebirala ne mu kino kijja kubayambako abasirikale abaana ba red blocks okubanga basobola okubanga banyaga abantu okubajjamu ensimbi nga batekako emisango egitasobola kubateekebwako okubanga bajjako ensimbi nga beekengera nti wandibaawo abayeekera abatali baabwe abali mu bitundu ebyenjawulo kati kino baagala kikola okwekuuma ng'obudde bukyali batandika okussaawo red blocks so kino kibasobozesa okuba bakimanyi bulungi nti obukodyo bwe bakozesa nga bayingira bwe bukodyo nabala basobola okuyingiramu so mwenna abavuga emmotoka n'abatambuza ebigere mwekimanye nti red blocks zanditandikibwa okuteekawo across the country olw'ensonga nti ono yeekengedde okuba nti bagenda kuba bamunyoyogera ebigere eno message njagala egende eri ba MP mwenna nga mukyali mukulyankuzibwa kati kino ekirango kyammwe nakyo kikino mwe mulowooza nti mwatuuka mu parliament mwamala bannansi bali mu kubonaabona tebalina nsimbi naye temubeera nnyo surprised oba temwewuunya nnyo nga nammwe mutandise okutuuka ku bittavu byammwe ng'ensimbi tezikyajja ku akawunti kubanga esente ezibasasula nammwe tezigenda kubaayo gye bijjawo katono nnyo nkiddamu bambe ba parliament mwenna abakiikirira eggwanga Uganda ebitundu by'enjawulo temwewuunya nga nammwe ensimbi ezammwe ku akawunti zammwe tezikyajjayo olw'ensonga ensimbi mu kitavu kya Uganda teziriiyo ne budget gye mwayisa nayo mwagiyisa naye tewali nsimbi zigenda kuddukanya budget eyo era njagala babuuza ba MP kiki muyambako omusajja okubba eggwanga oddikaliza buli supplementary budget gyaleeta ne mugiyisa kati budget ya State House abadde esinga obunene yo seri yasabye mwongereko obuwumbi 29 naye ng'agenda bukozesa ki nze naawe kati ba MP nammwe temwewuunyanga ensimbi ate ba MP basinga okukaaba mujjaba nti ate tukyafuna na nsimbi tubivuddemu tetukyakiika okujja nga batuwadde sente essana mugenda bawulira so ba MP temwewuunyanga nabo batandise okukuba enduulu ng'ensimbi ku akawunti tezikyatuukayo ne bwe twogerera nga mbaga nti abakungu abamu mu State House ne mu gavumenti batunda ebyabwe bali mu kubito naye teryagula olw'ensonga nabo bali mu kutya bamanyi nti ekintu ekisaala kigenda era bamulanga batunda ebyobugagga bye mu bitundu muno omuli Kampala Mukono Ntebe mumanye nti abasajja bana bamubaagala binnyika mu nsi obadduke mumuganye okuba nti musituka yoselidooza wooli kuno bulungi nnyo mujjukira bulungi bwe nawa eggwanga lya Kenya security alert ey'abasajja be basindise okutabangula ebyokulonda okugenda okuwera mu Gwomunaana anno abasajja bana basinga obungi Abanyarwanda bakwatiddwa mu bitundu eby'Ekissi Bungoma era ne bakazibwa ne bakkiriza nti bayeekera aba M23 abasindikibwa Yoseti bahabula utabasira mutano wakarekeza okukyankalanya okulonda n'okukyankalanya eggwanga lya Kenya
era bulungi nnyo bano bakwatiddwa mu namba ewera obungi nnyo n'abala bakyabanoonya mu bitundu ebirala byonna bye bagamba naye nga ennamba esinga obungi yakwatiddwa mu bitundu bayita Kisi ne Bungoma era mu kunyizibwa okw'amaanyi ne bakkiriza nti yes Yoseti bahabula otabasira mutano wakati kyezisera muzeyizedde yatusindise okuba nti tutawaanya ebyokulonda bwepo n'okukyankalanya eggwanga Uganda ne bababuuza mu kikolwa ku lwani ne bategeeza bulungi ebyokwerinda ekyo ndono kikikola nga tusindikiddwa mu 7 olw'okuba nti akimanyi bulungi nnyo mukwano gwe eyita Luto ayinza obutasobola kulya kalulu kano so nga ate ffe tusobola okukyankalanya buli kimu ne kikyuka so bannakenya mwena gye muli mukitegere bulungi nnyo era ne security ya Kenya mukitegere bulungi nnyo nti buli muntu yenna gwe mulaba yeefaananyiriza Omunyarwanda bayeekera ba M23 amu ku ba agent abasindikiwe Kenya okutandika okuteekawo obuvuyo mu Kenya ng'okulonda kuwedde oba nga tekunnabeerawo oba singa bana balangiridde omuntu yenna awangudde nga si Luto okukyankana kugenda kubeerawo ebyange nti bwe mbyogera oluvannyuma ne bituukawo kati eyo yebadde information ya leero naye nina ekibuuzo kyange kino wammanga era njera mukiwuliza bulungi nnyo gwe omusajja Omuganda atuludde n'omukyalo Omuganda ng'oli mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka n'oba tuzza ku situdi kuwagira oba kwekalakaasa njagala mubeere careful nnyo mu bitundu gye mbeera oba oli mu America oba oli mu Bungereza oba oli mu European Union Museveni yasindika bambega bangi nnyo baga bakatwa wenjogerera essaawa zino bannayuganda bangi nnyo batandise okufuna ekirwadde kya kansa mu ggwanga erya America naye nga results butwa bannayuganda bangi mu ggwanga lya Bungereza batandise okufuna ekirwadde kya kansa ng'era kyefaananiza n'obutwa mu Uganda bangi bafunye ne mu European countries so ngenda bakubiriza bannayuganda mwenna mwegendereze nnyo gye mulya gye mutambulira bandi bamuyita ku adresi zammwe n'ebyo munywa kubanga omuntu gwe muzannyisa yajja muyita kanywa musaayi okutta si kizibu kye nga bwe nakibagamba gyakoma okutta gyakoma okufuna ekyoyo oyo kati mwegendereze nnyo abanyampi abali mu diaspora basinga obungi naddala mu America Bungereza ne Europe mwegendereze nnyo obutwa bungi nnyo baganda baffe bangi nnyo essaawa zino ofunye information ku bantu abakulu abasinga obungi batandise okufuna complications ezefaananiza ku kansa gwe badde tebalina naye nga atagidde ku speed ya waggulu nnyo the extent bali ku stage 3 cancer ekintu ekizibu ennyo okuba nti omuntu afuna stage 3 cancer mu mwezi gwa myezi ebiri naba nga asobola okuba nga ayiise bw'atyo so mwena mwegendereze nnyo abali eyo ensonga endala wandibanga toyagala musajja ono ayogera naye omusajja ono ayogera si mulalu ategeera bulungi nnyo ne byayogera bimanyi njagala osooka ove mu byobufuzi byoga byenjogera osooka owuliza information gyenkuwa oggyemu ekigambo kimu oba bibiri bitegeere ebigambo byenjogera tebiva mu bbanga era ndibyogera gwe weebuuze essaawa zino Saalongo Gamulengejja wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne bamafiya banna bali Mmengo mu Uganda yonna essaawa zino twogerera mu Buganda wokka wali ekirwadde kya ssenyiga 19 webagema wokka mu Uganda wonna njagala osooka okugula amatugu nga tondaga Lumbuye mukyamu nkubuuza oli musajja muganda otuludde emyaka mu Uganda yonna nzize mbagamba ekintu kino programu y'ombulange mbe muli Emmengo ne bagamba nti abasajja balina olukwesiso olukendeeza bannayuganda naddala abaganda gwebuuze mu Uganda yonna omusajja bamuwa mission nengi babuulira wano ng'emisense eraba nembaga bamuwadde mission ey'okutandika okuwa abantu engemeso eyalumima mu mawuggwe naye naavaayo ne yeekaza yasoose kuleka bali bakyali be bajje boogere kubanga abamafiya bali Emmengo ye najja oluvannyuma ndooza era ekyennyambye bulungi bannayuganda baganda mwebali butajjumbira eyazze munne tekinkwatako nze sibogenda okufa nze manfudde njera ku busoko buze ng'omuntu mukulu mu Uganda lwaki buli kazambi yenali Buganda nga n'abamukubiriza beyita baganda nga tebasajja Banyarwanda so Saalongo Gamulengejja wasaanya Charles Peter Mayiga Mr. Alaje
tuzaako engalabi wansi okoze bikolobero bingi mu Buganda naye omuganda tali kusonyiwa Wasanya Kaloli Saalongo Gamulenge Jamayiga tuzaako wansi engalabi yo gwe waliolaze kekifaananyi kyonna ng'olese abooluganda bakola bimikwana ababonga abagemye oba bana abalongo bewalese babageme bewazalide mu ofisi ya Buganda bana abalongo bewalese babageme walese ko muzukulu w'omwana wa mukazi bagubwa mu mukazi babageme lwaki mwagala okutta abaana babannammwe Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Muloddokayi Mr. Alaji wumuzaako engalabi yo ensikunga lyonna tiri kintu kiriyo neggwe mujje mufune engemeso mujje bagema ki mu Buganda okambuuza bagema ki ettaka balibba mu Buganda ettaka batwala lwaki mu Buganda Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli Charles Peter nkubuuza ettaka lya Buganda limubba mulitwala wa oyina abazzukulu waki tobaleeta nawo nebafuuka ekyokulabirako nkubuuza omulundi ogusembayo Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga toyina bazzukulu toyina baana nga tobaleetanga awo bagema lwaki okwata abaana ba Buganda n'obateekawo batandika bagema gwengaani so Saalongo Gamulenge ejja Wasanya Kaloli tuzaako engalabi yo wansi n'obusuuto bubba ettaka lya Buganda oddimalawo tuzaako engalabi yo wansi eggwanga lyonna Uganda liri mu kukola mirimu gwe mujje bagema ki bagema ki sijja kumalira biseera okujja kukinjala bbaga ekisembayo buli muntu woli bw'oba olinamu akasente akasobola okugula ebintu ng'obudde bukyali gula ebintu biteeke waka school fees bwe ziba ziganye tokaka kutunda bintu by'okusindika mwana kubanga era ojja kumaliriza nga talina mulimu nkiddamu okulya n'okunywa n'okubeerawo kisinga okwekako okutunda ebintu by'oweerera omwana kubanga talina gy'agenda kulaga ekyosibe kinaba kiyise abaana bajja kudde basome saving akasente ku lw'obulamu bw'olise famire teweekaka kutunda ky'olina kubanga ensi weeraga temumanyiiwo kwata akasente k'olina mugulemu byokulya mubiteeke waka abaana balye kubanga nabalina digula essaawa zina basinga obungi tebalina mirimu nkiddamu saving akasente k'ogula ebyokulya mubiteeke waka mubisitookinga obudde bukyali school fees tokakabo totunda kintu kyo totunda takali totunda nyumba yo totunda motoka yo kuwerera mwana kubanga tajja kufuna mulimu sente zi saving musobola okufuna mu ekyokulya gye tulaga ensi nkambwe enteekateeka muziwulira ekizibu ekiwo tubaga ebintu bino ne mwefuula nga abatabiwulidde nimala ebituukawo ne musirika naye ng'ate abakola ebikolobero we bali awo
So mukaba 10 takumira mpera musule bulungi mweraba.